Amina. Ugamba ombulidde. Mwogere nnyo mu mwebaze bambi. Azaawo ngo mwebaze. Amina. Go enjoy, have fun. Mukyala omumanyi. Amina. Bana kanisa nguvu kama kwa mukisa. Speed kwa dukira. Na wetika. Tebizito. Enjoy. Amanya Zimuna Muhammad nga nze ssentebe wa Nabweru South nga ndi musajja mufumbo n'abakyala bange babiri ate nga ndi businessman nga nze mwogezi wabaliko mu saidi y'obusiraamu mu Nansana Town Council. Leero omukolo guno tuli ku mukolo ki? Omukolo guno gwe tuliko gw'okukuza mukadde waffe birthday ye. Tusaba Mukama amwongere ekisingamu obulungi, amuwe obulamu obulungi, kubanga alumirirwa ab'eddiini ye, kubanga ffenna tuli bannayuganda, so essanyu eryo lye nnina. Kati ekirala bubaka ki bw'oweereza bannayuganda bakoze nga pasita kyakoze? Obubaka bw'empeereza bannayuganda nga pasita kyakoze nabo bakolenga kino basobole okuganulwamu Mukama abeere nga bateeramu obulamu baba bamusabye. Leero tuli ku mukolo ki? Leero ki kye tuliko wano? Nyongeza ku ddoboozi osiimye ki maama era bakuwadde ki? Nsiimye nnyo byendabye ku kyaki. Wangi? Byendabye ku kyaki nsiimye. Kyate omufaliso. Omufaliso nako ngusiimye. Bubaka ki bw'olina eri pasita Bugembe? Ne pasita Bugembe. Bubaka ki bw'olinamu okumwebaza ki kw'olina eri pasita Bugembe? Mwebazizza kumpa mufaliso n'enjogera gy'ayogeramu banaku baki yonna nsiimye nnyo kubanga nange ndi muntu wa wansi. Ndi mutabani oli otya? Bulungi. Amanya gaffe? Nze Margaret Kabanyolo. Yogerako nnyo. Nze Margaret Kabanyolo. Nviiridde Watso. Neebaza Musumba. Bugembe kumpi omufaliso. Yebale nnyo yebale ddala. Wajja azeera. Ki ky'osabira ekkanisa ye nga ggwe maama? Ekkanisa nsaba eyongere okukulaakulana. Okay. Amanya gaffe yogerako nnyo. Nze Nabakula Christine. Olunaku leero tuli ku mukolo ki wano? Olunaku olwaleero tuli wano tukuza amazaalibwa ga pasita Bugembe era tuwadde ebirabo nze nfunye omufaliso atusalidde ne keeki nebaza Katonda amutuusiza ku myaka egyo era nsaba Mukama mwongere obuwangaazi. Obuviiridde wa? Nviiridde Uganda. Obadde osabira wano? Badde nga nsabirako wano olusi nga nsabira Uganda. Kale beyanze. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.